Situbala olunaku olwaleero nga programu y'enganzi beera mulamu egoba ku mpewo za 3am n'omusawo Barbara. Tewali kisinga bukulu nga bwe twayogera edda, obulamu bwe busooka. Awatali bulamu simanyi kitambula. Nsuubira naawe okkiriza nange. Olwaleero nzize okunyumyamu naawe ku bulwadde obumu obuli so common. Mbadde ndowoozezza nti twogere ku anemia. Anemia mu Luganda ly'ebbula ly'omusaayi. Omusaayi tolina gumala. Naye katusooke twebaze Omutonzi kubanga atali mulamu talaba TV. Yes. So katwebaze Mukama, tukwebaza kuba otukuumye okuva luli we twali wano paka ne kati we tukomyewo. Tuwa akaseera akalungi n'omulabi waffe asobole okutegeera awamu nange olw'okuyambibwa Mukama. Tusabye ebyo nga tuyita mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yesu, omulabi wange nkubuuzaako nnyo ne nkwebaza ne gy'okola. Ne ŋŋamba nti abalwadde Mukama afaayo. Mukama afiirayo ddala, ky'ova olaba tulina program beera mulamu nga toyosa. Buli lunaku bwe luti ku ssaawa ze zimu tuba nga tulina ekyenjawulo eky'okkuwa. Yes, leero katwogere ku anemia. Anemia kye ki? Omusaayi guno gulimu ziyite parameters za bika bya njawulo. Waliwo kye tuyita red blood cells nga mwe muli ne hemoglobin. Then waliwo kye tuyita white blood cells, omwo namwo mulimu bingi, lymphocytes and others. Then waliwo kye tuyita platelets. Ebyo byonna bibeera mu musaayi gwo. White blood cells be bajaasi abali obuwuka nga buzze nga bukulumbye, come viruses, bacterias, and then like for example malaria, it's a parasites. So abo abajaasi balwanyisa obuwuka oba obulwadde nga buzze. Then red blood cells nabo bantu mu musaayi gwaffe ababa nga ba making sure nti nno tuyina oxygen amala, ba making sure nti nno batambuza oxygen amala mu musaayi gwaffe. Okay, be bayambako to carry that. Then tuyina ne platelets. Platelets kye kirungo ekiri mu musaayi ekiyamba okuba nti omusaayi guyina kiyite liquidity oba the thickness oba the thinness of blood ng'eri mu normal range. Okitegeera nga omusaayi gwo tegulinga mazzi nnyo naye ate tegulinga buugi bwekutte. So that platelets eri responsible. Buli w'obeera nga ezo parameters teziri bulungi wabeerawo ensasagge mu mubiri. Era leero tugenda kubeera nga twetoololera ku red blood cells. Tulabe bwe ziba nga teziri mu kiki ekibaawo kye tuyita anemia. Anemia basically nga bwe nzize mbagamba nti red blood cells zirina shape eri round weight. Kati anemia ayina ebika okusinziira ku kiki ekiri affected. Yes, alimu ebika. Yes, naye nga bw'oba okebedde for example ekirungo kye tuyita hemoglobin. Hemoglobin kye kirungo ekiyina iron oba heme oba n'eyo kala ya red. Yes, kye kireete red blood cells ze zireeta eyo kala mu musaayi. So bwe kiba nga tekiriimu oxygen circulation yakendeera, kiringa y'entebe ya oxygen alyoka atambule mu mubiri gwo. So bw'oba nga toyina birungo bimala ebyo obeera n'obuzibu. Naye tulina types nnyingi. Waliwo iron deficiency anemia
nga bwe mbagambye. Kati iron deficiency anemia kwe kubeera nga toyina iron amala mu mubiri. Yes. Kati awo hemoglobin yo bwe bagipima ebeera lower. Hemoglobin yandibadde at least 12 and above, kisinziira n'emyaka gyo, naye nga at least yandibadde mu normal range 12 to 16. Omuntu yenna yandibadde n'eyo nga ye measure entuufu, naye bwe gukkirira ne gugenda mu 5 olaba omuntu nga tali bulungi n'akamu. Kati eyo one type of anemia. Waliwo vitamin deficiency anemia, eyo ebeera caused by vitamin B12 nga mutono nnyo ddala mu mubiri gwo, ne kye tuyita kitaminge ntya, waliwo vitamins endala ezicontributing okubeera nti n'omusaayi guno gubeera nga red blood cells zibeera zimala. Yes, lack of vitamin B12 aleetera okubeera ng'olina vitamin deficiency anemia. Vitamin B12 twalaba luli nga tusobola omusanga mu seaweed. Abantu abasinga balowooza bwenda ennyama bagenda funa vitamin B12, naye usually tekibeera, kubanga usually what happens ennaku zino, the enzymes that digest to bring forth vitamin B12 zanafuwa, abamu tetuzirina nazirina, so better to have supplements like seaweed noba nga ate oli sure nti okafuna. Yes, type endala ye anemia owa chronic disease. Kakati oyo abeera aleetodde ebirwadde ebirala, for example nga cancer. Kansa alya afiidinga ku ggwe, kati n'oba nga bambi omusaayi gw'olina production yo temachinga ne usage oba ebikozesebwa okuva mu ggwe ne gye bikolerwa tebimachinga. Ono alya nnyo gamba nga kansa, naye ng'ate bone marrow producing omusaayi okusinziira ku muntu omulamu nga talina kizibu, naye jjukira oba ofunye ate ekizibu ekya kansa. Bano nyina bizimba fibroids, bakimanyi bulungi. Byo byennyini birya omusaayi, birira nno ddala, naye ate ekirala buli bwe babeera n'ezo fibroids abasinga babeera nga balina bleeding, excessive bleeding bwe babeera mu messes oba ziyite ensonga. Abakyala babeera mu nsonga oluusi ba bleedinga nnyo, kati n'oba nti no balancing tebaawo, n'oba nga oluuzinga kinene okusinga ky'olina. Ekyo kireeta anemia, ayinza okuba chronic bw'oba nga tokyegendereza oba nga tokifuddeeko kijjanjaba. Waliwo abalwadde abalala nga ba HIV, obwo obuwuka nabwo bufiidinga baaba, bukunuuna ne bunuuna omusaayi gwowe bityo, kati eyo ebeera chronic usually. Then obulwadde obulala bwe tusobola okwogerako, waliwo okuba nga production ya white blood cells ntono mu ggwe compared to the normal production, nga gwe olina obwo obunafu. Ekyo nakyo kibeera mu chronic anemia. Then ekisembayo tugiyita plastic anemia. Eyo yo yeno kwe kuba nti n'omuntu eri amagumba, oba bwe ngamba bone marrow kitegeeza nti no ye store oba ye factory omusaayi gye gukolerwa. Abalidde ku nkoko mukimanyi ekyo ekintu, akantu ke muli akabeera mu magumba ne kabawoomera bitya ne mukasikamu kiti, ogwo musaayi. Formation of blood is in the bones. So waliwo okubeera nti no bone marrow efailingira ddala okuproducinga red blood cells. Usually kijja nga infections zizze. For example, malaria. Abasinga mukimanyi bulungi nnyo, malaria nga ali omusaayi, obwo buwuka bufiidinga. Parasite is something that feeds on something. Kyo tekirina buzibu, kirya ku biriwo ne kikunuuna we batyo. Then ekirala
autosomal diseases. Autosomal diseases oba autoimmune diseases kwe kuba nti omubiri gwe gutandise okwerwanyisa oba okwerya. Kati for example some white blood cells ne zeefuula abalabe gy'oli. That is a common disease. Naye gujja ng'era obulamu bwo si bulungi, oba waliwo ekyasa oba olina heavy metals nnyingi oba waliwo exposure ya chemicals gye wabaako, ebyo byonna bireeta okubeera nga osobola ofuna aplastic anemia. So ekirala, yes, some drugs sijja zimenya naye ennaku zino twebereremu bamikwano. Nsobola okuwa eddagala naye noonyerezaako, what is this? Is it real? Kituufu kyendiko? Bwe kiba si kituufu, ekituufu nkijjawa? Ye ate bwe kiba kigenda kunnyamba mu ngeri emu, kiina we kinzibira mu ngeri endala, like okunziba oba okukola loss mu ngeri endala. So tulina okwebereramu. Amaddagala agamu galeeta okubeera nti gatataaganya production ya red blood cells. So nooba nga toyina this aplastic anemia. Kati esembayo nnyingi nno ziri over, actually types za anemia ziri over 400. Naye zino ze ziri common zenkuleetedde olwaleero. Esembayo ye sickle cell anemia. Sickle cell anemia fenna tugimanyi nnyo nga nkambwemukko. Kati eno yo nga bwe nabagambye shape ya red blood cell ebeera nga donut tugeze. Naye sickle cell anemia ebeera nga donut ennumeko. Yes, ng'eri sickle. Okay. Kati awo wabeera waliwo kigaapu ekitali complete. Theories nyingi ezizze zoogera ku kiki ekibaawo, lwaki waliwo awo gaapu. Abamu bagamba nti wabeerawo mucus. Jjukira, where there is mucus there is no oxygen circulation. Eminira tegiyitamu oxygen, giba giblockinga. Kati awo production ebeera teri complete, oba nga neziriwo nema ziri half. So omuntu abeera talina musaayi gumala. Kisobola okubaamu chronic case. Obalaba abaana balina sickle cell naye nga tusobola kukola ki? Ekyo kisanga wano ku 3ABN TV ku program y'enganzi beera mulamu ne musawo Barbara. Tweyongereyo ku causes. Biki ebireetera anemia? Anemia ono ekisinga okumuleeta poor diet. Ng'ebintu by'olya tebiriimu kasaayi wadde tebikola musaayi mulungi. Twayogedde ku vitamins nga waliwo deficiency nawo osobola ofuna anemia nga wa deficiency nti ebirungo tebimala mu mubiri. So omusaayi gusobola okubeera omutini. Abantu abamu ebintu bye tulya ate birwanyisa musaayi gwe tulina. So weegendereze buli kimu ky'olya, beera n'okulowooza kino kinnyamba ddala oba kinziba. Tubeere n'endowooza. Ekirala, point endala kwe kuba nga you're pregnant. Oba pregnant, jjukira you're sharing with the baby the very blood. Kyova olaba babawa folic acid ne babawa some supplements. Naye ekisinga obukulu kwe kuba nti nno ne by'olya nabyo bisapootinga. Munnange wofuna olubuto wekakanya n'oyoya ebintu ebiyamba. Yoya beetroot, yoya dates, yoya brown sugar, yoya ebintu kale ebizaamu amaanyi n'omusaayi kubanga obeera ogabana ne the upcoming baby. Then waliwo hemorrhoids. Hemorrhoids oba ziyite piles oba zibeera babiyita nsonda eza wansi. Ebyo nabyo bitataaganya oba binywa omusaayi. Ekintu kyonna ekizimba mu ggwe ekyoba omanya tekibeerawo kyokka ate kiba kiramu.
so kiba kifuuse muntu mulala mu ggwe kyovula anagambye ebizimba then zino cancers zino piles byonna bireetera okuba nga omusaayi gwo gukendeera. Waliwo iron deficiency, yes, nga tolya mmere erimu iron. Bwe nali nsoma batulaga practical sense omanya otya nti emmere erimu iron omutinitini ne bwaba si mungi nnyo. Ekintu ky'osala ne wayitawo akaseera ne kikyusa kala. For example, apples. Ogisala ebeera tugeze whitish, kisinziira ku kala, naye usually that brownish oba yellowish white. Naye olumala egendako akakabubi ate ne kakyuka ne kabeera ddaaka. Ovacado bikyukamu. We bityo ebintu ebyo batulaga nti no birimu iron, kale okuyamba abaana abato okumanya ebirimu emigaso. That is one way of knowing where we find iron. But then waliwo ekirala, less production. Waliwo kubanga bone marrows zo baba ziri interrupted. Bulijjo ngamba abalwadde bange aba arthritis ngamba munnange omusaayi gwo gugenda kwekwata, platelets tezigenda kumala. Kati ate wobeera ng'otawaanya bone marrow gundi production of white blood cells and red and platelets, obeera ogenda kuba bubi. Waliwo ebintu ebireetera bone marrow okubeera ng'eproducing omusaayi mutini oba ng'eproducinga mungi naye nga gukozesebwa nnyo. For example, amata. Amata galeetera okubeera nti no okufunamu ekirungo ky'oyagala, for example protein, the digestion needs a lot of iron to break it down. Kati ebintu ng'ebyo byewala naddala ng'olina endwadde ng'ezo, so we batyo. Then gundi tusobola okudda ku management. Osobola okukola otya, osobola kukola ki ng'olina anemia. Ekisooka jjukira akawaliro kaffe ke tulimu, gyawo cause owone obulwadde, gyawo ekireeta obulwadde owone obulwadde. So tulabye nga causes ezimu, for example if you're pregnant tojjawo olubuto naye manya nti no oli needy nti weetaaga okusinga luli nga tonnaba kubeera pregnant, obeere ng'olya ebyo ebizzaamu omusaayi. For example, a pregnant woman wandibadde weekwatanya ebintu nga bino, dates 3, at least 3 each day. Dates zentende noba ng'oziryako buli lunaku. Then ebintu nga brown sugar onali packed with iron. Kati buli bw'oba nga omulya oba omukozesa mu caayi obeera deficiency oba ogirwanyisa nti no weewaawo laaka obeera ogisuplyinze, so obeera sorted. Then abakyala era ab'embuto waliwo kino bakiyita bentonite clay. Ono abeera nga clay is bumba, right? Naye ono ali activated, atali polished bulungi, so osobola omunuuna. Abakazi ab'embuto lwaki mubeera muli ettaka? It's called pica. Kiba kiraga there is less iron. Ndowooza oba muntegeera. Abakyala ab'embuto waliwo omusanga simanya ayagala ttaka lya kiswa, simanya lya kutooyi bannange, oluusi biba bikyafe naye ako kabonero alya chalk, ono gwe bawandiisa ku chalkboard mu class, kiba kiraga nti no iron akendedde. So this is the best clay that you can ever have ng'oli pregnant, kubanga ye ali clay asuppressinga ekyo ekyoyoyo ekyokubeera ng'oyagala kulya ttaka, then ate n'akuwa ne iron, ate then muyonjo taliimu buwuka. So obeera osobola okumwemanyiiza buli wofuna olubuto noonyaayo bentonite clay, brown sugar ne dates omwami azireete. Then ekirala ky'osobola okukozesa ye brown sugar. This blood bank. Kano akantu nze nkakola tukanoonya nnyo wala kubanga simanyi nti oba gyekali awalala.
kati kyenkola mixinga ebintu ebina a lot of iron together ebisingayo okubeera nga bina iron omungi nembigatta wamu nenkolamu this supplement. Akoze bulungi nnyo kuba sikosel, akoze bulungi nnyo kuba olubuto. Waliwo abantu nga bambi folika abasesemya nga kasita tonnya wati mu lubuto batandikirawo sesema kati awo biba biganye ne hate ng'omwana alina okula. So you supplement with this instead of folic oluusi naddala nga biganye bambi. So akolera ddala omusobola n'omukozesa kano then n'omala ne weepima hemoglobin just CBC bakakolera mitwalo 2 most of the diagnostic centers. Ogenda n'okakola n'omanya nti luli nali 8 kati ndi 11 bwe nnyongeramu beera nga nsobola otuuka ku 12 to 16 awo ng'oba oli bulungi ng'ate n'omwana ali bulungi. Omwana aba agenda kuzaalibwa nga talina buzibu nga talina deficiencies oba okubeera nga alina lack oba obwetaavu bw'ataafuna. Kati katugendere ddala ku kiki ky'osobola okukola. Badde mbagambye ojjawo ekyaleeta obuzibu n'oba ng'owonye. Yes, kati aba pregnancy mbamaze then waliwo okuba nti omuntu alina deficiencies nga ziviira ku bone marrow nagyogeddeko naye nga nutrition deficiency nga bambi omuntu ye byalya bimulwanyisa bulwanyisa kati awo kyolina okukola you supplement. Enva zino eza green bino spinach simanya doodo nakati bugga sunsa ebyo ebintu birimu iron mungi era bw'oba olina lack naye nga toli lubuto nga olakinga osobola okukola kye tuyita chlorophyll. Chlorophyll osobola okukwata ebyo ebintu ebya green ebiriika waliwo osobola n'oteekamu n'essere mulungi aleeta chlorophyll omulungi. Mu ebyo ebintu bya doodo okozesa kano kadoodo akaganda kalina chlorophyll omulungi era okalaba nga kali green waka ali so deep oba dark. So n'obiteeka mu blender osobola osuulamu bino entende then n'okola ka smoothie oba tomanyidde smoothies n'okuba ebyo ebintu n'oteekamu amazzi ekikopo kimu n'okuba ebyo ebintu bya green osooka byoza bulungi kisinziira ne woobinoze. Obyoza bulungi mu mazzi amafumbe naye nga tegookya emirundi 4 then n'obiteeka mu blender n'oyiwamu amazzi n'obikuba. Oba tolina blender osobola n'obiyenga tekirina buzibu n'oyenga n'engalo nga naye onaabye bulungi nabyo biyonjo n'osobola okusiivinga. So that is one way of getting back your iron oba olw'okubalansinga omusaayi gwo neera. Nsuubira tukwatagana era tugenda kweyongera katugendeko mu kuwummula tugenda komawo. Tova ku NFB ABN program yo Beera Mulamu ne Dr. Barbara. Munsi etabuse bweti ebibuuzo bingi naye ate ekyewuunyisa nti ne mu byeddiini ensonga y'emu. Tunaakola tutya? Tunajjawo ebyokuddamu naye nzize n'ensonga ennungi kubanga Bayibuli yeyina ebyokuddamu eri buli kibuuzo kye twebuuza. Nyinza ntya okusoma Bayibuli ne ngitegeera? Bayibuli kigambo kya Katonda. Ekyo omuntu kyekyo kye yeetaaga okusooka okutegeera ate kye yeetaaga okusembayo okutegeera bw'abanga anaategeera Bayibuli. Ddala Yesu Katonda. Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye bye tulaba n'amaaso ne bye tutakola ki? Bye tutalaba. Kakati oyo tumuyite ki? Agwe abanziramu.
okusinza kyeki? God first, God last, God in everything. That's the simple definition of the word worship. Ebyo byonna n'ebirala bingi biddibwamu wano ku 3 AvventoMedia TV mu programu yo Bayibuli egamba ki? Nange omuweerezaawo era omutesitesi wa programu eno Maureen Namutebi. Jangu tuyige ate nga bwe tunyumirwa. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze zze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu eyo eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3 AvventoMedia TV Uganda. Katonda awaddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana w'omu yekka Yesu Kristo eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu, ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3 AvventoMedia TV weeri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda byakukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe, okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 2 buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Habert wano ku 3 AvventoMedia TV, obubaka obutajunguluddwa. Kulisaayo nnyo mu kuwumulamu okwo ne nkugamba nti program Beera Mulamu tukyawaya nga tuli kwogera ku Anaemia. Anaemia twalabye nti types nnyingi nga ne Anaemia asinga kubeera common n'okutiisa ye sickle cell. Messages zizze wano mu Luganda ne bangamba nti bamuyita Nalubiri. So obanga obadde tokitegedde kyekyo kyennyini, so nsaba batwala mukuma butya bw'omanya nti oyinza okuba nga red blood cells zo oba obutafaali obwo obuzaala omusaayi butono oba toyina musaayi gumala. Ekisooka obeera nga toyina maanyi, oli fatigued like nga toyina maanyi, n'amaanyi agali emmere gasobola okukubula, actually ne appetite egenda. Ekirala obula otulo, oyagala okwebaka naye woogenda mu buliri ate teweebaka. Ezo zonna signs ez'okuba nti nno oyina low hemoglobin levels oba low basically red blood cells. Then waliwo okubeera nga enjala zino zitandinze kala. Eyo kala gy'oba totegeera, mu luzungu ffe tugiyita cyanosis oba blue fingers. Yes, nga enjala zitaaninga teweetuulako. Genda okoleka CBC omanye omusaayi gwo gwenkana gutya. Bwe guba nga mutini, yes, ekyokola ngenda kweyongera okikuwa. Ekirala shortness of breath.
nga tosobola kusa bulungi, omukka ogubaka bubasi, oliwo oti oyaayaana oba kubuyaana ng'onoonya okussa nga naye bizibu, ekyo nakyo sayini nti oyinza okuba nga omusaayi gwo gukendedde. Then wabeerawo pala, okubeera nti olulimi lwo luno olulimi lulina kubeera pinkish, nga lwa pinkimu, ne bw'oba oli muntu ng'oli muddugavu nnyo olulimi lwo teruliiko kkala nti noono omuzungu, olulimi lulina kuba pinkish, naye buli w'olaba ng'olulimi luli whitish oba nga eyo pink colour egenze, kasayini kukubeera nti omusaayi gwo guyinza okuba nga gukendedde. Then amaaso wano wansi olaba bwe mujja tutera bakeberako wano wansi w'amaaso ku lid eya wansi mubeeramu obusuwa obutono bu capillaries, bulaga omusaayi nti mweguli. Kati buli omusaayi we gukendeera gusooka eno mu busuwa obutono nga tegukyaliyo, era bwe omuntu wakutunulako wano wensi w'eriiso alabira ddala white, pure white. Kati obwo bubonero ddala. Then waliwo okubeera nga obeera depressed, nga weewuunya waliwo abantu ababeera depressed naye nga tebalina na nsonga, teyafiiriddwa, takoze loosi ku mulimu, naye ali awo yennyise mu birowoozo, yenna ali awo buli kaseera alowooza naye nga nekyalowooza takiyina. Abo abantu gye bali. Genda okebere ku musaayi gwo olabe gwenkana gutya. Waliwo okuba nga omutima gukuba nnyo, ng'oguwulira n'oguwulira nga gwe buli kaseera wooli obeera ku tension, palpitations of the heart. Ako nako kabonero nti omusaayi guyinza okuba nga mutono. Then waliwo nervousness, okutya. Waliwo nga omuntu asobola n'okwefukira. So okwo okutya okwo okuteetaagisa, for example omuntu akuyise weekanga oti kimu ekikyo bintu byakutya, no, oyinza okuba nga omusaayi gwo tegumala oba olina okukeberako. Then enjala zino nga tezikyakula bulungi zonna tezibeerako ku nail bed nga zivaako nga kale enjala zifuuse mbi nga naawe ozitya. Ekyo nakyo kisobola okubeera akabonero akakulaga nti no red blood cells zo zikendedde. Eri abafumbo nga less libido, n'abatali bafumbo nga naye embeera weeyina obeera si bwebeera. Kisoboka okubeera nga bali anemic oba nga tebalina musaayi gumala. Then wabeerawo kino chronic lethargy, nga tosobola na kuva mu buliri nga gw'oli munafu baaba. Jjukira appetite bwe buli oba tolya, kati bw'oba tolya ate era amaanyi gaba tegaliimu. So eyo sayini yakubeera nti no toyina musaayi gumala. Waliwo ebikulu nno kati nga hormone imbalances. Twakyogeddeko wali nti bw'oba olina hormone imbalances, usually abakyala bwe bagenda mu kasanvu ate bableedinga nnyo n'obulimu gwonna ne guggwamu, kati bafuna nnyo anemia, ako kaba kabonero. Then cardiac problems, either ng'omutima guskipinga oba otambudde okoowa nnyo n'owuya nga omutima gwagala kwabika, oba n'owuya omutima nga gukuluma ng'ogamba bannaye, oba ulcers oba ki, genda okebere omusaayi bwe gwenkana. Waliwo issues with digestion, nga gwe emmere yeerwa mu lubuto neyonooneka, before you know it omusaayi gukyafu. Lwaki? Emmere eyonoonekera mu lubuto ate nebeera absorbed into the blood stream. Kati n'oba nga ofuna septicemia, bino food poisoning, bingi byonna bireeta infection ate in turn obuuka ne buli omusaayi gwo. Yes. Then sensitivity to temperature. Waliwo okubanga omuntu takondako n'ekintu ekinyogoga, owulira nga bakosezza nnyo. Usually si bwe kirina okuba, si bwe kirina okuba at all, naye waliwo okuba nga yo sensitive. Amazzi ne bwe gaba tegwokya nnyo naye nga gw'owulira gakwokya. Abalwadde abo oluusi mbafuna
ng'okuttemu bambi mu gundi mu foot bath gundi machine ng'amazzi tegakwokyeza engalo naye yo waateekamu ebigere ho musawo amazzi gookya nnyo kayinza okuba akabonero nti red blood cells zo ntono ddala. Then waliwo okuba ng'olina joint pains most of the time oyinza okuba nga omusaayi gwo mutono ddala. So tukyali mu kanyomero nti jjawo ekireeta obulwadde then onaaba obonye. Kati causes ezo zibadde symptoms kati causes ezireetera okuba nti nno omuntu alina anemia twazoogeddeko ne tulaba nti diet etali nnungi ekuleetera okuba nti nno omusaayi guno tegukolebwa bulungi. Munnange kyolya kyobeera. Bw'oba tolidde bintu bireetera musaayi gwe olowooza gunaavaawa? Bw'oba oli ebintu ebiryayo omusaayi oba ebireetera omusaayi okukola ennyo ng'ate nagwo toguyina gumala obeera webbira ddala webbira ddala. So katugende straight butya bw'osobola okumanagingamu anemia. Kisinziira ne ku type n'obwetaavu. Kati aba sickle cell oba nalubiri tewaliwo nnyo njawulo, management eri almost the same naye mwe mubeera strict nti omuntu waba alina kunywa chlorophyll emirundi 2 mu wiiki ate mwe munywa 3 nga bwe naba nnyonnyodde. Yes, kati waliwo ebintu ebiyambira ddala okubeera nga bikuzzaamu omusaayi. For example, vegetables nga lotus. Lotus ebeera nga cabbage naye nga yakawewere. Abazimanyi waliwo lotus eya purple oba bamuyita red lotus, then waliwo no lotus owa green. Bumera osobola n'obusimba mu ewaka adde nga oba olina ofuna ensigo bubeeramu iron. Then the king of vegetables, that is broccoli. Broccoli abeera ng'omuti omumpi bwe bati kaba green usually. Keeko ka king of vegetables. Oba nga oli vegetarian naye nga bambi tomanyi broccoli, munoonye abaayo mu butale obuneneko oba osobola n'omusimba ewaka. Yes, aba asobola okula n'oba ng'omuya bulungi. Ebyo byonna bireetera omusaayi. Then okulya ennyaanya. Nnaku zino bizibumu kubanga oluusi ofuna olunyaanya nga luliko eddagala nga likutunuulidde we bati. Naye twabagamba nti oba tonnabatuuka mu kiseera kya kubeera mu country living obeera olina okwegendereza. Amagezi olina okuba mu nago, otherwise ojja kubeera ne hard metals mu mubiri. So okwoza ennyaanya you branch. Osooka n'olwozaako n'amazzi n'akakuuta bulungi n'oluteeka mu mazzi agookya akakaliba ne kagonda n'okaggyako then n'osalaasala olunyaanya lwo osobola ozirya nga mbisi n'oteekamu Himalayan salt n'aba ng'ofuna ebirungo eby'amaanyi. Ebyo nno birungi nnyo nnyo nnyo. Ekipya ky'obadde tomanyi kwe kubeera nga tolya spicy foods. Spicy foods kitegeeza ki? Emmere nga testi yaayo bataddemu ebintuntu bingi, bino binjaalinjaali, bino cayenne, then bino pepper, nga kale emmere yonna bagisiisesiise kireetera low absorption of iron. Oyinza okuba ng'olidde spinach wo alimu iron naye because omutaddemu biri ebirungolungwe ate birimitinga okuyingirako yo iron eri omubiri gwo. So ekyo nenkikugamba aba smokinga mubeera muhindaringa actually absorption ya iron, okuyingira kwa iron mu mubiri gwo. Kati oba webba kati ebintu ebirala by'olina okulya by'ebintu ebiri whole. Bw'aba kasooli mukube nga bw'ali, tomuyita kikosolo simanya namba meka, muyite kasooli.
oba aganya omulibwa okulya akawunga nga tusobola mulya akawunga nga wamanyira kali akeeru, munywe porridge. Oteekamu brown sugar wo noba ng'otambula bulungi nga birimu fiber amala ng'ate bikuwa ebirungo ebimala. So whole wheat ne oats increasing the regeneration of hemoglobin. Ekyo simanyi oba okimanyi. Zino chapati zetulya naddala e Uganda ku makubo zimanya wa ebyo bibeera nga rustic. Nedda si byo byeŋŋamba. Wheat ali whole ye ngano n'ogula obusigo n'ogitwala ku kyuma ne bagikubira oba n'ogula akuuma waliwo obwoma obwabwe obwewaka n'ogikuba ne mukola kachapati nga konna bw'okayuza bw'oti kayulikamu. So that means ne bwe kaba mu mubiri gwo ate kanguwa okumenyeka kye tuyita metabolism oba digestion. So ebyo bibiri byongeza oatmeal ne whole wheat engano nga singigyeko kakuta eyongeza okuyingira kwa him oba hemoglobin mu mubiri gwo nofuna omusaayi nga gumala. Then olina okulya ebintu nga beets, waliyo beetroot, waliyo radish, waliyo ebintu ebyo ebiri mu beet family. Beetroots, yes, ebyo biyongeza omusaayi ddala. So osobola n'okukola ka juice nga kalimu beetroot, kalimu ebikola nga bisatu ebya cabbage, okitegeera. So n'ofuna eyo ravage ennungi noba ng'ate oyongeza production of your blood. Waliyo ebirala nga seeds, ebintu eby'ensigo nabyo byongeza. Ensigo mma ntegeeza nga chia seed, flax seed, ebyo byonna, sesame seeds, byonna ebyo biba byongeza absorption of iron. Sunflower seeds, ezo nazo nnungi. Kale, waliwo blueberries, ebyo bibala. Carrots, then cereal mulungi. Oba osobola omugatta mu kali ka chlorophyll ko buli w'obeera okafunye. Then waliwo kye tuyita alfalfa, cinnamon, then fenugreek mulungi, by the way, akola ne ku high blood pressures. Omukwata bubeera busigo obutini nga bwa yellow. Omukwata n'omuteeka mu kikopo oba glass n'oyiwamu amazzi amafumbe n'omusaanikira ekiro kiramba n'omunywa ku makya. Ayambira ddala nnyo okubeera nga weeyongera okufuna omusaayi. Ebyo byonna biyambako nnyo okubeera ng'otreatinga kye tuyita nalubiri oba anemia ow'engeri yonna. Then waliwo okubeera nga acids ez'omu lubuto nga tezimala, nga bw'olya emmere erwamu nakyogeddeko wali nga metabolism eri poor, kireetera okuzaala obuwuka obuli ate omusaayi guli. So kati awo obeera onywawo lemon juice. Lemon juice aba ayamba okwanguyaako emmenyeka oba digestion. Noba nga ate tofuna eyo obuwuka obukyafu obukulira omusaayi. Then zino vitamins nazoogeddeko luli ne mbagamba vitamin B12 kati ne vitamin C. Vitamin C mumumanyi ne wano mu corona baali babagamba munywe byonna bye munywa ne muguleyo vitamin C. Naye vitamin C osobola omufuna mu bibala bw'oba oli muli mulungi ow'ebibala. Yes, guavas are the best. Then osobola oteekako zino citrus fruits nga oranges, pineapples osobola oteekako noba ng'ofuna kati no counteracting eri vitamin deficiency anemia noba ng'ogigyeewo. Then ekirala osobola okuba nga ate oluusi okola bu juices obw'okumakya. Kati for example orange juice ayinza okuba ng'ali acidic mu kumunywa, naye buli w'omunywa ku makya agogola
then n'abeera nga ennyingira ya bino by'ogenda okulya ebiddako ebeera higher. Okay, so obulamu bwaffe basically mu program y'eno eŋŋanzi beera mulamu buli all about ogyeewo ozizzaawo naye ate ozaawo otya you measure in measures nti ekintu bw'oba onaakirya lwaggulo n'otakifunamu nnyo naye ng'ate ku makya osobola okifunamu ennyo kinywe ku makya then otegekewo awo akamere osobole okulya emangu. So orange juice is good to help absorption of iron. Kati obeera toyina kulya bino, do not take calcium, vitamin E and zinc at the same time as iron supplements. Tobiriira kumu, bibeera bi interrupting absorption. Oba ekyo kitegeerekese. Zinc tusobola omusanga mu ebiryo. Oyiro w'ebiryo alimu zinc mungi. Kati togattika bino avocado ate baobab ate ne byonna ng'obigattise lumu nedda osobola okulya ng'obisudde awo obeera tawaanyiza ennyingira ya iron. Then ebintu by'olina okulya birina okuba nga biri fresh. Yes, kyova olaba ngamba wakiri osimbayo awo ku luggya ddala bino ebintu green leafy osobola obusimba awo ku luggya tolowooza obwa juice buba bwenkana ki. Enkuba si yeno etonnya bumera mangu nga buli lunaku onogako wano ne wali ng'ofuna akajuice ko nga kali fresh. Ebyo ebintu ebiri fresh nga naye biri raw biyamba nnyo bino bamuyita gundi bamuyita ndi mukumwerabira erinnya mu Luganda naye waliwo ebintu nga biri fresh nga ate biri raw ng'osobola obbikubamu cucumber. Yes, erinnya lize cucumber osobola omukozesa ng'amazzi mu juice onootateekamu mazzi mangi abeera nga akola bulungi. Then ebisigadde tuba tulina okukola ka carrot juice. Carrot juice ayamba atya? Abeera nga bw'omutabulamu bino ebintu nga beetroot bikoze bityaye aleetera appetite. Omanyi waliwo ekintu nga kigaana ng'otegedde naye nga kikulemu kikozesa lwaki ng'owulira bikutama mangu. Kati ka juice ko ne wekaba kali aka green ne wekaba ka beets bino ebya red beetroot teekamu carrot. Carrot yakuleetera okubeera nga the taste oba engeri gy'obiwulira mu kamwa nga yanjawulomu, so osobola okugenda mu maaso n'obikola more often paka bw'otuuka ku kigero ekituufu ekya 12 to 16 HB. Kati ebirala obeera bananas, amenvu malungi nnyo gayamba okuincreasinga absorption. Nabagambye waliwo ebintu bye tulya nga birimu iron naye ate waliwo ebitambuza iron oba ebireetera iron okuyingira. Kati bananas are one of them, so mubyekwate. Amenvu gula gano n'amaganda, togula nnyo bino ebyenvunvu ebiri different nga totera biraba kuva mu buto ebyo ebipyapyapya nedda. Oluusi munnange chemical compound zikyukamu, so gula ekintu ekirungi oba simba ekintu nga kirungi. Bwe tweyongerayo tulina soup z'osobola okukola. Waliwo abantu abagamba nze ngenda kulya bibisi byokka nedda mukwano. Waliwo okufumbako nga naye tofumbye nnyo. For example, osobola okumixinga zino acidic foods, tomatoes, apple soup, n'obimixinga n'okola ka pot bakayita iron pot. Yes, biyamba actually biyamba nnyo okwongeza iron mu mmere yo. Then amazzi
amazzi nga gali mu clay pots kigambibwa nti gabeera malungi nnyo okusinga gano ag'omu bucupa. Okitegeera bw'oba olina chance ennungi osobola okuba ng'olina ka clay pot ko ng'oteekamu amazzi. Kati biki wali mbalaze ebisobola okwongeza iron oba ne absorption, naye waliwo ebintu nga byo biryayo iron nga bifunza iron agwolina. Nabagambye dairy products since ekyo mukimanyi abalaalo batera nnyo olwala amagulu. Buzibu ki? Omusaayi guba mutini. Lwaki? Bambi banywa nnyo amata bagalemerako nnyo. Then waliwo foods nga ziri acidic. For example bino byonna ebitali alkaline. For example ekintu nga tokitegeera kyeki. Ngenda kuwa example, sigenda mmenya linnya lya kika naye for example soda. Soda kyeki? Bwe bakuyimirizaawo okinnyonnyola osobola okyogera? Abandaba osobola okyogera nogamba soda kyekino. So ebintu ebyo ebibeera ku shelf, okulwa ku shelf bireetera okuba ng'ate iron akendeerera ddala. Pesticides, insecticides ebyo byonna bikendeeza absorption of iron. Food additives bino artificial sweeteners, colors. Mukwano bw'oba okoye ka juice ka yellow teekamu beetroot afuuke red. Bw'oba okoye red teekamu carrot afuuke oba which color is that, you know. Bw'oba okoye the taste of something teekamu pears zineutralizinga engeri gy'owulira ebintu mu kamwa. Tuteekamu bino food color kubanga bireetera okubeera nga iron akendeera. Alcohol beverages n'ebintu ebirimu sukaali omungi biryayo iron mu musaayi n'oba ng'ate akendeera nnyo. Waliwo bino coffee products nabyo bikendeeza omusaayi. Soft drinks nzogeddeko, chocolate ayo gwe nkutte mu bbwa, naye ebyo byonna bikendeeza absorption of iron. So tetwoza ate ne twanika mu ttaka ng'okeera kukola ka juice ate emisana nonyuka ne chocolate. So obeera nga tokoze bulungi. Waliwo abalya raw liver. Anyway kambale kaabo, naye too much of iron damages the heart. Kati wabeerawo okubeera ng'obalansinga. Waliwo abantu nga balina omusaayi na mungi, mugabe ku musaayi. Abantu bali eyo tebalina musaayi. Please check. Abantu abakucekinze baba basobola okugamba nti you're eligible okuba ng'ogaba omusaayi. Bw'oba ng'olina omusaayi mungi ate avoid iron supplements. Okay? Yeah, obeera olina gugabako bugabi. Ndowooza omulabi wange omulungi otambudde nange leero ng'otegedde what causes anemia ne nalubiri sickle cell. Abaana abato abo buli bw'omufaako n'alya. Kati omwana wa sickle cell nga lwaki omuwa bino? Simanya goliro, simanya chips, simanya biki. Obwo obuntuntu obutaliimu nnyo birungo obeera omubba. Omwana muwe ebibala abigaaye oba bikube juice abeere nga bw'ajja okuzannya abuukawo bubuusi na kibala, mangoes, everything. Ebyo ebintu birungi nnyo era osobola n'okubeera n'omwana nga talina buzibu n'akamu. Akabonero ke nsaataddeko nnyo ssira kwe kubeera nti bw'olwala amabwa tegawona mangu. Ako kabonero kakulu nnyo mu kubeera ng'olina anemia. Yes, ebimu biba lwa sukaali, bw'oba olina sukaali of course, ako kabonero kalala. Naye oba tolina sukaali naye nga buli w'olwala amabwa galwawo okuwona, duka osobola okukola blood test, that is CBC, complete blood test. Osobola okumanya hemoglobin yo eyimiridde etya. Mukama akunkuumire, akumpeere n'omukisa okuba nti osobola obikola ate n'oyamba ne banno. Yes, tugenda wunzika n'okusaba. Tujja kuddamu olunaku olulala tusaba.
Mukama kitaffe tukwebaza kubanga otubeeranga bulijjo n'otuyigiriza. Tukwebaza olwa puroguramu eno Beera Mulamu. Tusaba omuwuliriza waffe muwe amaanyi agakola ebyo bye tuyizeeko. Abalwadde tubasabira weeyongere obbawonya Mukama, ekitiibwa n'ettendo bikuddirenga emirembe n'emirembe. Tusabye nga tuyita mu nnyo eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yes, mbadde musawo Barbara mu program Beera Mulamu ku 3ABN TV. Tusigale bulungi, mweraba, tujja kuddamu olunaku lwe lumu essaawa ze zimu. Tunaddamu.